since she has expressed concern. All human rights. Nitubuzaabuzibwa kw'okushanga oli omukazi oshwirwe baro ayanga kucetegereza abo kuba omurimo gwitu nigukoresha hayona kaba enyikiro kaba omushana enjura negwa tushemeye kuba ntukora kati bona akwata kamera yange byenkute nobijjako nojonona oba byenkute byonna akatambi n'okwonona awo omuntu wa bulijjo ojja kubanga omugjeeko eddembe lye eryokufuna amawulire bulungi kubanga ogwo mulimu gwange ng'omunnamawulire okulaba nti abantu mu ggwanga oba mu nsi yonna bafuna amawulire mu kitundu mwenkolera ate amawulire amalungi agali balanced. Our media has faced a number of challenges, with some media personalities paying for it with their life, others getting their bodies permanently disfigured out of executing their duties. But this is not how we want things to be done. It's the reason as to why we have to converge on such a day and reflect on where we have come from, where we are now, and where we are destined. Ogwamawulire twagala mu kitambiro kino okwanjulira Omukama Katonda bannamawulire bannaffe abaafa ate n'abattibwa olw'omulimu gwabwe. Mu kikoomi kya tiyagaasi omungi ennyo n'agwa wansi ng'azibiriza ne kamera yeeyiye ng'ekola ki ng'eraba era ng'atambuza kamera nemuga nti wange oli mulamu naga nti yee. tuli banakuwavu nnyo olw'abakuumaddembe abatulugunya abatukuba emiggo tusaba gavumenti etuyambeko ku ebyo ebikolebwa. Tuli banakuwavu nnyo olw'ebigenda maaso mu ggwanga tukubibwa tutulugunyizibwa tuyisibwa ng'ekyokuttale so nga ate tumanyi nti abakuumaddembe baliwo okutukuuma wamu n'ebintu byaffe naye embeera egenda maaso kati mu ggwanga etukosa nnyo olw'ensonga nti abasinga batandise n'okutya omulimu guno oguddukamu n'olwekyo tusaba wabeerewo ekikolebwa ng'embeera egenda maaso mu ggwanga ey'okulaba nga tuyisibwa nga abatali bantu bannayuganda tusaba wabeerewo ekikolebwa.